bakibalama bagamba tebali well treated. As Museveni treated the founders of the party well? Nedda. Ne Museveni naye abeena alemu abayisiza. Because bwe mupolotinga idea tekitegeeza gibenefitingamu. Mumuyinza obutagifunamu. Yes. Abalala ne bagifunamu. Mwagala ki? Batabani ba Lutamaguzi tebafuna mu revolution. Omukoyo zani ku bantu omukoyo ndio mukayina ebintu ebisinga ebyo abatamani ba Lutamaguzi. Omukoyo ndio abakobe bania bevanya. So tebayina gundi nti the founders of the party bafunachi because they are arguing as if they set up a party as a commercial venture. Two, a party cannot be solid. Ekibina tebakitunga. Katata bagamba nti bakiguza anti mateka tekiriyo, you cannot sell a party. Ono oyo omusajja ye bamusanyira ku remote ye yafa kibalama. Ono werekito commission byabakama ye mufu. Kati lwaki atawanya ate abakulembeze bajja mukuba bamutire wano pata agigaana alaga bamuzanyire ku remote talina bwagigaana ugambe wata ku pata eri popular bakukube kubanga originale yaliwo. Yes. You registered it. Era n'abantu ne beesimbawo mu pata eyo. Yes. Kakati oyina okukola judgment yoli omulamuzi. Yakola sekaana. Kakati the argument that if we found us tufunyemu is a party profitable business. Oyo omusajja ajja kudduka. Oyo omusajja akyazanya. Byabakama ani amukozesa? Byabakama talina bwongo mu mutwe. Talina proper judgment. Kiri kyayitamu nekikola ki? Nekigwa. What is important today? Nti abasajja bali abawa Bobi Wine billion 5.9 tebayinza zimwongera Museveni abasiba. Ye ekibiina kiri. Kati Bobi Wine yatambuza kibiina ki? Kululu. Akiveeko. Byabakama akiveeko. Byabakama sina respect kuye. Ensonga eno ya Bobi Wine. Byabakama yaleese. Byabakama temuli muntu. Naye don't trust byabakama. Kakati nkugamba. Nawandika akatabo kano nti Kyagulanyi. The rise and making of Kyagulanyi. Bobi Wine and the story of Kasoveza. Ne bagamba Bobi Wine weenaalemu. Ne mukiwakanya. Ate atya. Bobi Wine yajjaawo. Bobi Wine never denied. Bobi Wine yajja mutyawo. Ng'ayina brown shoes, jungle boots. Ne sati eri ya brown ne lumoolo. Nangamba tewaliwo abaagala okunkozesa naye mbatya ne mubuulira okujjako Museveni kusitula ndoddo bajja okujjako Museveni kubanga okusitula endoddo. Yes, bajja kudduka. The next day twatulawo ne chairman Nyanzi. Nandi Bobi Wine teyampa sente. Nyanzi yampa $7,000. Bobi Wine yampeerezako sente ku Christmas. Mbandi awo nga ne bebikulu wazze twatuula wali. Nangamba nti abasajja be bamu bannoonya. Omusajja omulala leediyo ye bamuttirawo yabigaana. Naye yagala kubeera mu kuyimba. Maama we nangamba nti babbye engoye z'omwana we. Kakati nkubuulira ne nkugamba nti ekibiina kya Nuupu kyali ky'abano nankusomera. For instance, Secretary Generals can call a party general meeting within a period of 14 days. This was politically impossible for Bobi Wine to do this without detection. Fortunately, the mafia gang is operating a government within a government. Therefore, intelligence services and the media were bribed to turn a blind eye on the process of change of leadership in this party. By the time Museveni realized that Bobi Wine had secured the party and was not a fully was now a fully recognized presidential candidate, the damage had already been done. Abeena ali mu bennyini be bakwata Bobi Wine ne bamuwa ekibiina. Era nakugamba bayita mu kibalama nti Museveni yagende wamuwanga disparately. Nalaba n'omukyala bwe namukyalira. Nabagamba nti oyo Kibalama yali aid wamuwanga. Kibalama ava Entebbe
kozi abakayira bakubye eki wali nkumbi tebanagenda balinda abenala ebave bajje bawambe muwanga bwabatuukamu tewaliwo mobile phones Kibalama n'abaditekitinga nti baki bayeekera yaweeta emmotoka tewaliwo kibaati nazza Muwanga Entebbe. Kibalama was rewarded by Paulo Muwanga namutwala Germany okusoma defensive driving. Kakati aba UPC bakola ekibiina kiyoga yabagamba nti in case of a referendum ebibiina ebinene ne bigaana tukozesa eki kozi Museveni yeetako Museveni kasomoleta ekintu sikyakolerako ye Museveni teyakolera ku bibiina buno ye yatema mu kibiina kyo omuti naki nankabirwa nawemula fe abakazi twagala nnyo omuti era kwe tulaga nankabirwa naye afunyemu mu yayogera ekigambo kinene naye nankabirwa mukalu yakola samwa bwe ndi kuba akatambi nankabirwa entreeta kye bamuleetamu olowooza ekyamukubya kyali yakola samwa baleeta nankabirwa ayina gwe yawaayiriza nti yali akubisa obwozi baleeta nankabirwa yamuwaayiriza gyenkukubira akatambi nankabirwa bamuleeta ng'akangabadde ng'embuzi ennume kakati nkubuulira nenkugamba nti ekibiina kyali kyabaani Balamu akola ensobi bano abasajja tobalaba Balamu akwata people power agiteeka muki ng'ekibiina kyabakatayamba kakati nga Balamu yali akolera bamafiya byali akolera yes naye nga tamanyi nti bakolera nga bakolera why Bobi Wine yali ayagala bali baagala ababaka ba parliament mwe banaafuna sente buli mubaka wa parliament alina ekibiina afuna ki sente Bobi Wine abakujja na people power teyaliwo kivubula ono aniya ku bantu anemeddeko wenja okubala addunga ejogere ajjako niyamu siryogerako naye nekizo kunsimuka buli ojja kukoma okunyanga kuba njagala okoma okunya ayagala mbeera independent era NRM fulaga mumbulire mu constituency yewaffe era akutte NRM fulaga ndi musiru can I see towards the storm kasolo teyajira ku NRM yagwa naluli yaja independent mujuzi yabba yafa bamuloga mujuzi yafa bamuloga yabba bulu nabba yino omukazi abeyo nga tebazanyi mujuzi namukuba akalulu mwalaali yawafa ozanyirayo abaloga abali awo nenkugamba Museveni moved and sacked the officials at the Electoral Commission, but his actions could not affect the operations of Bobi Wine's political party, National Unity Platform. He then, Museveni, realized that there were morals inside the Electoral Commission administration who could go on and rig the elections in favor of Bobi Wine. Museveni yategeera nti olaba banyigidde mu nnyumba asolaba omusota ogweyubudde oyiwamu amafuta wonna gukusekerera gwali mudda era ekyobula Museveni bamukuba mu Buganda gundi yagenda n'ekyalaani kye ono gwe yagoba ku bwa sekitale jeno ono gundi Lumumba gwe yagoba ku bwakyamaani bwa Electoral Commission lwakojo yalina ekyalaani kye nze ekyalaani nali nkimanyi ate Museveni takikwatangako wekiri kyobula nze tuyinza kumpa kadi yena bagenda kuddamu bamwe amiri yatakomawo kiri ekyalaani kye balina kisattirira amiri yakomewo bamumwe bajja mumwe nze ekyalaani nkimanyi tata bwe bageza era batandise dda nti the moment NRM kategange nti ina milioni 17 ono omusajja w'Obos assa okwebwandiisa ate olwo abanupa bagambye nti nno balina milioni 25 anti kyenkubuuza nti tuli bannayuganda bameka anti nange kyenneebuuza naye oyo Wobos oyo bali bamusuubiza sale yamutuusa ebigezo n'afuna 0 mukiza oyo mukiza yafuna 0 sale yamutuusa ebigezo nga lowooza agenda kubeera mu bank of Uganda sale akatabo mugende muleeta akatabo ka Salimu Sale okukakana alina 0 nga yafuna 0
zero eriiso ly'enkoko ziro erimu n'eriiso eriiso ly'enkoko oyo wa Wubosi yafuna eriiso ly'enkoko mu Wubosi abantu abasinga obungi baana be oba bava waabwe mulimu mwenda omuli mukiza n'ejjoogo lye bafi bajju tujja bakwatirawa kano nakasiba ekibowabowa noonanyamu anti fe abalogo nabasiba ekibowabowa omukazi bw'omusiba ekibowabowa ennyumba nibwekwata omuli omukwani yako bantu tajja kuddo nabasiba ekibowabowa wano bamunyabunyeza nnyo nonyokuvaana omukota ajja kudduka helikopita ejja kujja abantu bagitwala emisinde agenda akwata eryato okuva ebuziga abasajja bavubi bamunywezi talina nekizunza lukwe okujjako ngadduse kati ekyo baba bokimanyi nze nkusibira omukazi n'atanoba jjajjange yali alina ewange banoba obakutte bulungi tewali anoba ani anoba buli omu anywera buli mwezi omukazi niyedduka enagisi n'atujooga abaana ne batasoma naye ajja kuwandagala envunyu naye bo tebavaawo nja kuli mufuumuula mu nnyuma mukodemu wa Museveni ani edda ku famire yange naginiyako naginyalako gwe siina kye nakola ye yennyini yatwala abaana 15,000 fayiro zetuziina addemu nnimu nyulimu kano kakizunza lutwe nekagula abatemu banzite nagende waffe invoked emmandu ebakuba kakati electoral commission ande nkugamba Museveni moved and sacked the officials at the electoral commission, but this action could not affect the operation of Bobi Wine's political party, National Unity Party. At this point, however, Bobi Wine had fallen in the hands of the U.S. Central Intelligence Agency. His lawyer, Amsterdam, had already surrendered him to CIA. The mafia gang had to go back on the drawing board. Bobi Wine yabba bilioni 5.8. Abaletera ababaka ba parliament kyobera nako gamukuba. Bobi Wine teyazuukira nakugamba nti enku nyingi bamuwa milioni 3 mwaka tasobola bw'avaawo bamutta okukiryetinga wefu Bobi Wine olubaani abazibawa bali mawulira kankulaga abaazibiri kugambe nti abasajja bali bagamba nkugamba after analyzing the above the mafia dropped Dr. Besigye with the following reasons. Ne Besigye ali waabwe. Trial. The mafia gang has created an anti-Western attitude among the youth, especially those living in Uganda, where opposition politicians like Samuel Simuju Nganda and Kennedy Chambers use tribalism to combat support. Batumalawo batuliawo bajja ne bakola kakuni kaabwe buli omu nga ava mu west nembagamba dialefa mu mentality Uganda is not the Banyankole kweterana where the Banyankole can sit you were son at the moment you fight Museveni tugenda okusibira kolukobo abaganda kubanga muyina arrogance tujja Museveni yakiza Besigye yajja bampulira Dr. Kizza Besigye had depended on short-term strategies which later backfired, had the will to convince voters to vote him. During the 2016 elections, Dr. Besigye regulated pressure from British, rejected pressure from the British government. Gordon Bulabuli yamugandikira embabazi n'aganda. Kati ate embabazi yali tazitowa. Tayina sente. Embabazi yali tazitowa. The mafia ganga's calculation was that Museveni had weakened and therefore could be defeated by a well-established person like Kizza Besigye. They were warned over Winnie Byanyima's possibility of becoming the first leader. The mafia fellowship, bali bakita fellowship ekirungi. Winnie Byanyima katimba bulya eri omukazi ajja alina sente agenda ku turn the tables. Mukazi yajja mukazi mulungi muyitirivu
banabba mubbi ejjogo lijja kubafubutuka munyuma batu fwe ba communicators batujoze ne batuniamu tukomewo omukadde mwatunie Museveni yakwati mukodumi waayogere. This is why the mafia gang has been stealing funds from government projects and emergency programs like the COVID-19 fight and locust. They also grabbed 650 million from the Ministry of Education intended to buy radios. The money has been neglected. Parliament is very important to them because it is where reports from the Office of the Auditor General are debated and processed. The gang, the mafia gang, is aware that the Auditor General terms of service are constitutionally protected to investigate. After analyzing the above factors, the mafias identified Bobi Wine as their main man. In my opinion, this choice is for 3 reasons. 1, the mafias wanted to hoodwink the youth, majority of whom are disgruntled. Number 2, Kyagulanyi is not highly educated and therefore poses no threat to Museveni. Number 3, Bobi Wine had robbed the Mengo the wrong way when Uganda Land Board grabbed his land. His supporters stood up against the Kabaka and sent abusive messages on social media. This is unprecedented to the Kabaka. Number 9, government fell into Kyagulanyi's trap when they banned his concerts and the security took tough measures against him which backfired. Kyagulanyi took advantage of the mafia controlled media. Museveni had made serious blunders with the Dr. Besi. They elevated Bobi Wine as a serious contender for president. Bobby's sudden popularity created a panic within the mafia, forcing them to do the following. 1, ridiculing Bobi Wine. Bamulesa abalemeredde adduse bamutegeera nti amusadda likutuzinga ofisa wani bamuwadde bilioni 5.8 adduse nazo. Ababaka babe lero bamusalira amagezi tayisiza mwenyina yagwe Gomba bamusuula ono chairman yagwa wano gundi we yali yitidde yagwa bonna babasuula bano basegirinya to create a vacancy for segirinya bamusibe tebakisobola Bobi Wine ayitirawo ne bagamba segirinya wati yasoma abeerewo bamuzingiziza bategeera nti Ben Kiwanuka bw'atagenda mu parliament pate yeetemamu Semwogere yasala amagezi n'agenda mu parliament naye banne era tebamutya beekutula gundi DP mu nkaaga era beekutula bagundi basiri batalengayo kaakati ne bategeera ti omuntu liida wa pate bw'aba taliiyo mu parliament. They made sure ti Bobi Wine tayitamu kugenda mu parliament. Nange kye baagala okukola mungendere ku kadiyo sijja kugenda ku kadiyo ewaffe tewabangawo mu history wenalimu awanguddeyo mujuzi yawangula nabba akaluka yafa is dead wamusindikira byoko mujuzi yaleetanga Kayanja ayira nangamba for you I want you to be chairman of the muka Kayanja nzali educated masters degree gwataina degree gondagira mbuya akwagala kwero sifai mbugero sifai ntanwa mirundi navaayo a very arrogant man navuma Kayanja me who has a master's degree what education do you have ogende ku million ebbi mbwe nina ogenda okukolera district nze nswera amazi Kayanja akyali naye twafuuka bamukwano Kayanja bwe yafuuka director wa isu yanziisa sente zange yazireeta zonna yakuddiza sente anti baali balwana netumukunde wenfulire omukwano netumukunde tumukunde yagamba Kayanja but you Kayanja you create trouble for us tewasoma why don't you go to Nkumba and buy a degree era ejijja abantu bonna bakatumba bamala bani degree z'Enkumba nibadde ne basoma balaga Nkumba ate Nkumba ebuuza hapana kasola bankumba nani faka uya wenkumba
Yonkumbe gaba bugabi. Makerere University. Nasulanga mu University Hall. That's why I'm arrogant. One of my sons who is a doctor. Ne yesulamu University Hall. Iwange nina makerere de. Abana bange bonna balinga 10 nakati nina yaba. Nze buli mwaka ngende makerere. Mukutikira. Twalianga mitwe jangege. We are brainy. The Mirundi family is very brainy. Abana bange bali everywhere. Very everywhere. Nakugandi Museveni be yalunze mubala sisi mulimu omwana wa. Na yamumanyi kamumanyi. Museveni yagenda naita mutabani wa. Namuganti yayina etteeka lyayagala. Namugamba naye mwabavuka mwagala nnyo sente. Mwagala sente ndi nali mazo mubuuliza. Naye Museveni yategeera nti ayogera ne mwana wa. N'omugamba tosaba sente. Museveni omwana gwamanya alyo yali mu parliament. Mpozi nono Junior yeba mutegera lwakuleekaana. Alekaana nnyo. Ya abaana bennina ne museka. Kozi wagamenti olina n'embuto 3. Kinana muhimu, n'embuto 3. Gomanyi wakafunisa. Ne museka nso ninamu. Anake. Anti abo bagenda okubeera nga bato. Dati majeewo. Ngumungira akanyama. Kanyama. Abakazi bajja kudduka. Ng'okaddi. Ng'okuba jiya tezikyayingira. Kituufu. Nga waliwo abavubuka abato abakuba eziyingira. Abakazi bakudduka. Abakazi badduka. Abakazi baagala jiya. Ate baagala Nambeegi. Jiya liivaani agiina. Yo bayalagawa. Yatambulanga nayo. Nze njirina. Oluyimba lwe jiya liiva lwona. Naluwulirako. Ate luno. Olwagamba. Yayimbanga atya. Masani. Master Blaster. Yanywa omwenge gw'abadinka. Ebwayise. Enfuufu. Emmanga. Nga balwagala okukamala. Yali yayambalanga mpale ya mugirigi. Yayambalanga mugirigi? N'afuna ffe. Naye abadinka nga bamwanguya. Enfuufu. Nga bali bagattamu ebyabwe. Sebo ng'asomesa ku lubaawo. Nga mulimu agayaayi agasanyuka. Enfuufu. Emmanga. Ettaka. Embooko. Embooko nga bali batadde mudde ekyabwe. Naye sene yagenda n'afuna femu. Bamukubira ku nsaka y'amalwa nga tasasudde. Yeeyita bwaki. Abadinka ne bamutta. Abadinka be baamutta. Nga twafiirwa nnyo. Yali Ivan agiina. Kogwe nti kanzaleyo buno obwekikadde. Waliwo noono yayimba. Era n'okwanamu owange. N'aluyimba abantu ne balwagala nnyo. Ono Kyutekaye. Kyutekaye. Wo! Bamusanga bba butaala bwa mmotoka. Ezo ennyimba z'obuwemu ezo. Omanyi, they are not prepared. Why have these people fought to me? I don't live an experienced life. No. Nze bwe nva wano ngenda wange. Waliwo yandalabeko mu kigundi. Do you know me? The moment you live an expensive life, tosobola kuwangula. Kuba bakimanyi. Tibana abasajja nabategeera nakugamba. If you are sick and you cannot finance money for your drugs, what do they do? Ujja kufa. You need before them. Ekyokubiri loans mu banka sina. Tolina ya kubanja. For me, can construct a building in Njirekawo. Bwe nfuna sente nekola ki? Nojiddamu. I'm not competing with anybody. Sina loan mu banka. The other one, samanyira privileges za. Kuba bwe ngenda mu state house nasanga tebalina na mmotoka. Nze nagula emmotoka yange era ndi kuluuza. Naye nenjigana okugenda up country. Kingamba tamale. Tebaba tebalina mmotoka mu ministry tovuga yiyo. Yagenda nga najje yenyina nenjigana. Ejja kuwa kakisindi tebajja kuwa. Tebakuwa. Why don't they hire? Tebakuwa. Yes. Eje emmotoka gye nnina nagijja
Amelia yangamba Mzee has found out you don't go to Israel, you have no car. He's going to Saka, you let him Saka. If I don't have a car, will you educate my children when I'm dead? Iramana Gishimoto Kenshu. I actually name is in the Lunachi. Chago Chibatematum. Yes. Baba was sent. Have a copy of Adia. Have a van of the State House. Baba Sarapone says a south. Baba called it in Yaki or big. No, Abacoda State House. Ngati tibali kumira luwaji abakozi abakola nga State House mulembe gwa Amin nga bebalina amata bebalina ki Amin obayidi wano kulo abakatuliki obalwaki ekisambi kyente soda 10 akasawo ka sukali yes ni Amin gali musajja nnyo era Amin yatulanga n'abakozi be bamayanja njuki. Do you have a house at home? Nemwe yababuuzanga naye obukopi obuli mu gavumenti omusajja yabba ssente zammwe nga basulamu babirimu namugala lwaki onzibye ssente zange. I don't have a house. Moi yayitanga mirundi namugamba mirundi onkoledde nnyo go mu Kenya Commercial Bank bakuwole ssente okole faamu mu Kenya guaranteed by who? By the president. Naye nga Moi bw'omwepankirako invoke tosasula loan fetino omukoyo olina kubeera kidoli nga bakinyamu bunya omukoyo ani omukulu kasaba kujjawo ne bakuteeka wano waliwo ayagala okunya 2014 mu Ngobi 2016 abulokinze sente zange aleese ezize era ngende kano night simanyani nze nyinza okutula mu meeting nga doni yagikulira yandi waggulu tosobola ai nulinje gibatiramu yengalo ayirosale nakwata NBS nabayisa wano ngakaguddeyo anti bo basaza amagezi Kalisa bamwadde billion nga namba but Museveni was paying for that ngampaki olimbwa yabwe anti Kalisa nono bebamu nikizunza lutwe bebamu gwalimbwa nkukolere sente mbandi mbakolonza kachiko kalibwa ononda kachiko mbere komene kube nolinje kono ajje kizunza lutwe nga nenkofira zo bagazo zisasula ne oyo kizunza lutwe abantu 5 billion yazitwala nga tebasu niko tondo kusajja gwensaba katonda n'olutwero olukulinga olukusirwa embizi tusinkane ku mukolo nono yennyini anakifuna sawa na sekoko njagala Museveni atuyite oba Museveni alina amanyi mu ggwanga muno ampize n'abaana alabe evvu erifumuuka njimira bumizi ba aba babiri abo abajongezeza famire yange ne bagino nze nakuleetera mulani kasajja gwe nze nakuleetera kubanga what pains me nze okuka n'ekiro n'enkolima n'enkuba ebyoto why was I part of their trade? But abantu abana 15 babafuna mu sente meka mpitirivu kano kai kizunza lutwe nikakola gane mulani nikafa where do I benefit ekimanya omukana amanyabonya ne tumwebaze abana bange ne batasoma natunyako 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 enagisi nayo family yange nebeera wonga abaana tebasomye nze nakugamba abaana wabawandika nga tomanyi nawandika abaana n'abatwala abaana 12 fayiro nzirina kuba yalowooza mbwagadde sizikuwaako ne bwolikola ki mulenzi gwe sijja kuwa fayiro walibeerawo gavumenti eri kunoonya oba nenoonya abaana bo kubanga onjoze nnyo otujoze famire yaffe n'oginiyamu ne bakuba sente zange n'ozitwala yatwala ezisooka yakatwala sente zange mirundi tezimiteke kakati njagala batuyite obulumi obange yabufunye kati omulenzi ajoze nnyo famire yange omulenzi atujoze atunyetteko famire yange eyabagagga n'aginiyamu mbunyina okola sijja bimuwa nze mmanyi anoonya fayiro 15 ziina sijja muwako abaliddewo balimukwatako walibeerawo abalimunyweza ejjoko
nilimfumuka mugalu bindi omu I can help him to win it tochingiramo mulinzi gwenja kubaladu ya njagala muchingiramo bakubeladu bakubemba tirewo bakivemu tukyekolere abenalemba kivemu tetwagala mbena oba Museveni yapaseta zimpinga muntu abayimbi ngabawa mbu you see when you give mirundi money it will create trouble. What about others? Abayimbi ngabawa ninkwate gwikalinzi ubuyo mulinzi oyo nekalubindize Museveni atuyite abatanna bakujjanga mfumuse mwenge kyamwe kyawedde nga twawedde waliwo nali mutire ekyankwanza nakalubindize buchamunia mwane kumande tanibwa ekyamwe kyandibadde kyawedde ejogo njo kuli mufumula munyuma ne bwana agamba buli muntu yenna nyime sente amanya agayina agania nesije kwogera naye ngenda waffe kuba matafali nesije kwogera na mulinzi ajoze family yaffe nga Museveni yamulaba yenga Museveni alowooza nsize bankanyuka ku jirikiti kubazolembwa omwana wa munde yasoma nga nenyina bamukubya amagulu n'omukanyuka ku jirikiti 1.7 iswera amazi sijja gendayo omanya abasajja b'Obote kye baakolanga bakwatanga abakazi ne babawa ennusu bbiri nobwe bakola tumuwadde omulimu where is it n'amafuta nze ngeetera mu mmotoka where is it Museveni omulimu gwampadde aguwa omulala agutwale ngenda kuba matafali sinza kubeera mu ebyo guledi ey'abano bakusaasira emasazi diguli man kubanga kano kagukyusa Museveni yayampadde ate obusiru bwako singa kaleeta miliyoni 15 saali bakubye batuusawa 1.7 genda gwenyuko genda bweka kiki genda osokole kajiji mutako genda bisokole kajiji mutako kasajja ekirekemu kasokole kajiji mutako kasokole nenyina wako ebye lwaki kasokole ebyabala kasokole mukazi wako mutako ako nedda ninkakwatako nalinkutta entebe nkakubba amasaka nkasoma kajja kandandira mumanyabanyeza emyaka 20 abana bange tebasoma. Can I get anything from you? Can I accept even if Museveni appoints minister? Sikola sikola omukubo bwambi ejogo ly'omuku omukazi ewo byatoononedde ne bwe buli badde kiteekemu ne bwe buli badde omulenzi oyo alikomyawo sente zaffe ne 0.10 ejogo lirimufumuuka mu nnyuma teriyo reconciliation no myamuledde ngenze waffe kunoonya kalulu naye njagala ngoberera nikizunza lukwe mukubereddunga nenkuba tetu kakata gatuzeeyo ku gundi akakiiko ka electoral commission kakootakota mu Galumonde tekasobola kujjawo anti kyenkubuuza kiri kimu. What's the difference between the original one and this one? Waliwo case nti bagundi bakibalama bagamba ki tebaliri wero treated as Museveni treated the founders of the party were nedda ne Museveni nabu naye abenaaremu abayisiza because bwe mupolotinga idea tekitegeeza gibenefitingamu mumuyinza obutagifuna abala ne bagifuna mwagala ki batabani ba Lutamaguzi tebafuna mu revolution omukoyo zani okubantu omukoyo ndio mukayina ebintu ebisinga bya batamani ba Lutamaguzi omukoyo ndio abakobe bania bibaniyo so tebalina gundi nti the founders of the party bafunaki because they are arguing as if they set up a party as a commercial venture. Two, a party cannot be sold. Ekibina tebakitunda katata bagamba nti bakiguza anti mateeka tekiriyo you cannot sell a party ono nango oyo omusajja ye bamusanyira ku remote ye yafa kibalama ono wereketo commission byabakama ye mufu kati lwaki atawanya ate abakulembeze bajja mukuba bamutire wano pata ajigaana alabi bamuzanyire ku remote taina bwajigaana ugambe wata ku pata eri popular bakukube kubanga originally yaliwo yes you registered it era n'abantu ne beesimbawo mu pata eyo yes kakati oyina okukola judgment yoli omulamuzi yakola sekaana kakati the argument that if the founders tufunyemu is a party profitable business oyo omusajja ajja kuduka
oyo omusajja akyazanya byabakama ani amukozesa byabakama talina bwongo mu mutwe talina proper judgment kiri kyayitamu nekikola ki nekiggwa. What is important today nti abasajja bali abawa Bobi Wine bilioni 5.9 tebayinza zimwongera Museveni abasiba ye ekibiina kiri kati Bobi Wine yatambuza kibiina kululu akiveeko byabakama akiveeko byabakama sina respect kuye bakubira Bobi Wine mu compound ye ngaalaba ne bakuba omusajja namuli awunya anuka oyo nanuka. And that's why you don't get intellectuals nti byabakama otumulye banne okujja akabwayalakabo Kasujja bamutwalawo buli lwofumbirwa omusajja oyina okumanya nti omusajja ono wenfumbiddwa engoye z'abakazi abalala nga mweziri ekitegeeza kukoba akwambule togenda na lugoye bw'okolera enaali mutesasula ekikimiri esiyo yo teyinaliwa walabeeko omukolo okujjako ogwaba amagye balina okutwalanga kidoli webakuwa omulimu nebakanyuka ku jirikiti wabaayo akuyitayo ajje mirundi ajje atuleka kika akanoonya obulu kubanga ono omulenzi yali abulookinze senteza kano noiti yali abalimba kano naiti yagamba yakusisinkana yalimba nzibe bwa Kaliisa yasoko Kaliisa nali mwasiza omutwe when did I come nti okomewo era omulenzi akomewa niemu anyalemu kubanga nde when I hear that Museveni has appointed ye yennyini yali abulookinze sente zange nga mumanyi ayagala nzije. The only TV we must go to is NTV because kuko bakuzina okwagala okukola endala zonna yes ngende mukolere sente mubakozesa ebipapula abakozesa endagaano Kaliisa mubenyondo mwasa omutwe nenje mutta namusanga kabira tojjukira ndo bantu ala ku UCC namusanga kabira kirabu the only TV yaka nenjishima namusanga duse ne mwasa omutwe bajo yanimba zideze business Kaliisa sirijirinyako nswera amazi buli mulenzi ono kyakola strategy yaabwe ey'okunfula omupaka sigenda abaana batudde batuule naye olunaku lumu alituteegula owakateera mandwa nti njini yeseze mwenda ekimugambe owakateera mandwa nti njini yeseze akayo kali bakaliikyo ejjogo liri mufuumuuka mu nnyuma ejjogo liri mufuumuuka mu nnyuma naye nze saagala mulundi nagumu nti ankotubitinge yadde ekikumi izikasi nkeera ku nsozi nenkunama nkeera ku nsozi nenkunama bandeke ngende mukabi ye bandeke ensozi ozijja luddawo mukulu tamali eri ewaffe Kaliisizo nkunama nenkunamira nenkunama bwe tulya mukene nenkunama genda obuze mukazi wange ensula nkuma byoto nkunamira omuntu omu yekka bw'ati atufudde embwa omusajja yasoma mange yasomesa omwana we talina kyamufunyemu nokubeera ekiduli ng'ekiduli bwe bakinyamu ne bakijja wano nebakitwala katulye mukene nalaba mukazi wange ku Christmas nga agamba abaana be abakaweesi webali balidde tetujja kunywebwako mu kudumi bwa Museveni yanzigulako olutalo nanzija mu State House n'ateekako munne waggulu miliyoni 7 z'emitwalo 6 abasajja bane mutabani bwani agendayo avulefutinga omulenzi ania bannange batunyeddeko enagisi bwebulaba tukaaba amaziga temulowooza tuli balalu naye enagisi gye batunyeddeko ne batunyako ne batunyalako ne banyala nti me I come back as an advisor ntule mu meeting n'omusajja afuna emiliyoni 7 nga nze mbadde nfula emitwalo nga nali ninyeyo jangu ntwale nkuba ennyondo motoka kazigwe hajja agenda ye ataana akole kimyaka 10 sirinyangayo do you know the unfairness naye mukulu tamule kambuuze nti omuntu ofuna akadde otone tukutwala nebakira ku mpeke webakira ku mpeke abaana bange bandise empeke baddoketi omukazi ampulira nsula nkuga
nenkolima nemukolimira ekiro kyonna ate nga bw'osiiba asikiha omusajja oyo yebaka buuza abakazi bansi because mbuuza nabakola ki siyingirangako mu bizinesi yabwe nti nabalyamu olwo ayina okunyomu kati n'obwa pulezidenti bufudde tayina bwa pulezidenti yabutwala nja kuba amatafaali nesiryogerako naye nekizunza lute siryogerako naye tikiriyo saagala bwa minisita ate oba baniako ekiro nsulankaba osula okuga future yange yafa omukozi gitta parliament yegenda oginunula yokka kyenina namulitaga this is how he must renew his career kubanga twali tulowooza nti nomuhoozi agenda kujja tampa yadde 10 is a family issue nti yajeema nemuhoozi akkiriza bakunyige omukaaya yagala recording sijja zimu nemuhoozi yakkiriza bakunyige ne Museveni sijja kuzimuweeza mukoddumi anti bamanyi bagezi these recordings ayina will affect his children in the future sijja kuzimuwa. The battle between a rapist and the victim is concentrated in one place. If he wants this sijjasimu yakitandika bubi kangende waffe abewaffe bajja kunnono bajja kuwa munkube munzibe naye tajja kufuna ku record n'ebyabakama yakitandika bubi byabakama n'akulangirira ejjoogeryo kali mufubutuke mu nnyuma byabakama n'akulangirira sijja kuzimuwa ne bwana akola atya ne kalubindizi byabakama n'akulangirira ne mmange yaŋŋamba tozibawo bwe baba kujoze bwe bati kuba mmange yali agamba nti luzalu lwa mukazi ne mugamba nti naŋŋamba nti obuyezi bwaki ne mugamba nedda waliwo omukaaniyo ku bantu lekakizonza we came from far we have reached it. I can push you beyond where you started nebakanonyola no future lwaki wali oyosokola wali osokola abantu katiikimu kaali kasokola abantu kakasokola bantu amuyize let them kill me nesijja pa information yonna walibeerawo gavumenti eribayoola abazzukulu bange ne bafuna sente as a whistleblower n'abaana be nga babayina